Bannange Winnie Nwaji yagenda n'agamba nti njagala onteeke mu mataala olwaleero Winnie mukyala mukulu amanyikiddwa nga Rema Nabakula asobodde okuvaayo neyeewaana nga bwali mukyala Ssebunya mbu bannange zenna neemoola laba mukyala mukulu amanyikiddwa nga Rema Nabakula bwe yeemoola yabadde ya video bagiyita loko gye yakoze ne Gayo bamuyita Chike Gayo mu Nigeria mpola mpola Rema yagenze ku Instagram ne yeewaana kino nno oba oliawo simanyi Kenzo oba manya abiraba ne yeebuzaabuza naye kyengenda okugamba gwe naali ampuliriza nti bw'ofunanga omuntu gw'oyagala mwagalire ddala kubanga sisitimu egenda mu maaso n'okuba nti etuuka genda mu maaso n'okuba nti omuzanyisa nga yaye gajjamu sunda bbusu aba yaye bakuba Kenzo bbusu kati Rema ali mu mataala yeeyagala yatadde vidiyo embooko nga yeemoola nga yeekomba emimwa ng'akola buli kimu Kenzo kata naye amagombe yasimbyeyo kitooke accident kati emutwale Rema ali mu ssanyu oba kati tetwabula nga bamukola ki bamukulisa kwegamba system wetyo bweri naye nga Rema agenda maaso n'okuba nti yeewana n'okulumya abayaaye nga bwe yafuna omusajja embooko kati no tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanya n'eddoboozi bamutantambi Jimso number Rich Boy Maxudi Junior webale kutambula nange gwe muna Uganda ali mu Uganda n'ebweru w'eggwanga I respect you so much I love you yes I love you so much thanks for moving with me mbadde nkubuzeebuzeeko nnyo just lwakuba mbadde up and down ate nga ndi kalwaddelwaddemu kati nkomye ku traka olwo nsobola okuba nti nkutuusaako ebitambula mu ggwanga lyattu Uganda ebifa mu entertainment industry highlights bwizomanizo yakubye yes mu highlights ez'olwaleero bwizomanizo yakubye kyali wamanyikiddwa nga Seras Katamutte poliisi emunoonya ku bimu ku ebyo ebitambula mu ggwanga lyattu Uganda Chameleone yavuddeyo n'alangira Bobi Wine obukumpanyi obukopi obulyake n'ebisigaddewo era nga Chameleone asabye Bobi Wine abawulire mu butongole oba akyali muyimbi oba politician still bwogenda mu maaso Walukaga yes yavuddeyo n'asobola okuba nti akolera abeewaabwe ekkubo eddungi kwegamba byebifa ezimu ku highlights ezifa mu Uganda n'alabeko Fikfa Maika nga ali Zanzibar ono nkutuusaako ebyo ebintu ebyenjawulo n'abantu ab'enjawulo just kugezaako kwa highlights nti oli wasava byogenda okufuna bye bisinga obungi n'alabeko Bebe Cool naye ng'addamu ku Bobi Wine ate Bobi Wine naye n'addamu lumbu y'ebyalumbu ebikyali awo tetumanyi waali tugenda kuba nti bikutuusaako right about now osobola okuba nti obifuna Mampita Rich Boy Ntambi Jimso Maxudi Junior Medini Busoga Kamulidea Jenva ate nga jempangalira Nabulagala Jembera Kasobi Nabulagala yes omanyi emitimbagano gya internet gigenda mu maaso n'okuba nti gye tuvuga speed buli lunaku omuntu agenda mu maaso n'okuba nti anoonya content ne caption gy'alina okuteekayo buli content gw'ateekayo either kifaananyi oba bigambo oba video now Rema Nabakula yasobodde okuba nti ata vidiyo y'empya emanyikiddwa nga loko vidiyo eno yagikoze n'omuyimbi omunagira bamuyita Chike vidiyo yakabi nnyo ddala vidiyo eno yakwatibwa Aronia on the set so mukuba nti atulaga behind the scene ekintu nga bwe kyasobodde okuba nti kitambula nagenza okulaba Rema Nabakula nga yeemoola ng'akola buli kimu ekisaaliza era nga vidiyo eno etrendinga nambali moja ku YouTube vidiyo eno nalabye Rema nti mukyala mulungi without makeup or with makeup because yabadde byonna abikola nga budimpa obulaba yadde abamukume mugamba mu mulema dimpa alina dimpa emu ebyo sibimanyiko naye nabadde ndaba dimpo ndaba amaaso amalungi mikwano gye nagenza okulaba Namulondo naye ava yamusudia Rema mukuba nti ata vidiyo yavudde n'agamba nti obulungi ndi mulungi naye ate omusajja wange oba omwami wange Dr. Musa Ssebunya agenda mu maaso n'okuba nti afuna olukazi olulungi laba zenna bwe mmoola laba zenna bwe nnyirira laba zenna bwe ngeeze laba zenna bwe ndi owakabi ani aluleeta nga ani aluleeta ani asobola okuba nti aneerabiza olulenzi lwange era ani asobola okuba nti anzibako olulenzi lwange ekisooka mukolera ebinyuma ekirala mwagala biriyo omukwano gwe tulina baguteekako ne mu bitabo era ng'agamba nti oba oliawo their love is unstoppable you know okitegedde mbu their love is unstoppable so mugundi bwetyo
nagenza okulaba mu comment omukyala bamuyita Evelyn Namulondo ng'agamba fire my mama nendaba abantu abadde negativity nga balina negativity omanyi like olaba mu Uganda muno omuntu tayagala muntu ali happy omuntu tayagala muntu ali happy ate omuntu ajubilatinga nnyo nga bannaabwe bali mu nnaku so nolwekyo nagenza okulaba ku Instagram nga kale eri a little bit fair when you come to Facebook awe wavudde obuzibu ne bamuvuma bino ne bamulangira biri you know Facebook people abantu bannayuganda mwatamya ne Facebook sometimes kyovula basibira ku Facebook ngendayo nenchekingako nevayo because negativity ali ku Facebook mungi so nolwekyo abaana bavuddeyo ne bawarema level ne bamugamba gwe singa sikenze yakunaza kakafumpufu ne bebe kulu singa tewewana nga boli mukyala nabunya ate ng'omukulu yasobola okuba nti atambulamu mu lo n'asobola okuba nti oba oliawo asuulawo omwami Edisa Kenzo Musuuza ne Musuuza n'afuna ebyana Musuuza abeera na byana tabeera na mwana wabula abeera mu byana so nolwekyo nze kyemanyi nti obulamu bwagezi maaso n'okuba nti butambula naye ng'ate kyenasinza okutegeramu eno issue nti Rema Namakula ali proud of Dr. Mza Sebunya thanks mwewole kuba nti mutambula nange bakyali bange bambi mbaagala nnyo akamberekereze bwe nti olwono nsobola okuba nti nkoma mu party 2 osobola okuba nti ofuta agaffe Uganda bampita Ntambi Jimso Rich Boy Maxudi Junior osobola okunonyako ku Twitter nkosa Jimso 16 ku Instagram nkosa Ntambi Jimso 5 then bwogenda ku Facebook nkosa Ntambi Jimso bye bye for now. This thing with you and I promise to be loving you.